Katikkiro w'Obuganda Charles Peter Mayiga agumizza Obuganda nga Kabaka bw'ali omulamu newankubadde nga akyali mitala w'amayanja gye yagenda okufuna obujjanjabi. Ono kwogera bw'ati abadde aggulawo olutuula lw'olukiiko lwa Buganda olutudde enkya ya leero. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gy'ali era abalamusizza nnyo. Ennaku z'omwezi 6 omwezi oguwedde nagamba bwe nti era ebigambo ebyo kambiddemu nga 21 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'atyo n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essa kwatuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ese bw'omukubiriza ng'omulangira Kiweewa Crispin Jjunju ali ku mirimu emitongole egya Kabaka Foundation mu America, era Ssaabasajja Kabaka ye yamutumyeyo. Abaayo yabatuusizzaako okulamusa kwa nnyinimu era n'abeebaza obuweereza bwonna. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi lyange n'ery'omulangira ndowooza mwaliwulidde. Ono mu kwogerako eri abakiise mu lukiiko luno akubye ttooki mu bituukiddwako omuli ebyo ebibaddewo mu Bwakabaka omuli abagenyi abakyalidde Obuganda awamu n'obugenyi obw'enjawulo Katikkiro bwagenzeemu mu bitundu ebitali bimu. Ono ategeeza nti bino byonna biraga obumu awamu ne Kabaka okuba entabiro y'abantu bonna mu Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Olw'okuba Kabaka ke kabonero ak'okwegatta mu Buganda ne mu Uganda, tufunye obujjumbize n'obuwagizi okuva mu bantu ba Kabaka abajja wano mu Luwalo mu Balaba. Eyo gye tubeera nabadde Butambala ekitiibwa Sipiika, simanyi oba Katambala wuuno, naye nga tuli mu mwanyi, naye waliwo twasembye we twakuŋŋaanidde ng'ogamba nti ate ki ekiri wano, mbaga ki eri wano, obungi bw'aba naye n'abantu abajja mu eda kulaba nnimiro mwanyi, naye abantu bakuŋŋaana nebeera ng'embaga. Obujjumbize kabonero nti Kabaka ekitikkiro kyaffe. Ono era akoonyeeko ne ku nkulaakulana ezituukiddwako awamu n'ezitunuuliddwa mu Bwakabaka omuli ebyobulamu nga muno mulimu amalwaliro agagenda okuggulwawo, ebyenjigiriza, ebyemizannyo, ebyobulimi omuli enteekateeka y'emmwanyi terimba, nga muno yeewazizza abantu okutwalira amateeka mu ngalo eri abo abazibba n'ebigwa mu kkoweeryo. Akootidde Obuganda okwongera amaanyi mu kusimba emiti ku mikolo n'ebijaguzo ebitali bimu omuli okwanjula embaga, ennyimbe, okugenda e Makka n'engendo endala ez'eddiini. Ku bigenda mu maaso mu ggwanga, asabye ekitongole kikuŋŋaanyi ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority okukwata obulungi abantu be bakuŋŋaanyamu omusolo era n'okubayisa obulungi, wabula asabye ne gavumenti okubaako ky'ekola ku biva mu musolo omuli enguudo naddala ebitundu ebivaamu omusolo omungi nga Kampala, Wakiso, Mukono, Masaka n'ebitundu ebirala. Enkwasa y'amateeka g'ebyemisolo esaana kuba nnambulukufu buli omu. Senkulu wa URA yajjako n'ankyalirako n'atukyalirako wa Mwami John Musinguzi nemugaa nti abantu mubakwate bulungi, baleme kuwa musolo lwa kutya naye bategeere buvunaanyizibwa bwabwe. Omuntu bw'omukwata obulungi takutya. Waliwo enjawulo wakati w'okutya omuntu n'okumuwa ekitiibwa. Wabula abadde abasuubuza amagezi okuwandiisa bizinensi zaabwe ate n'okukozesa abakugu omuli abazi b'ebitabo, bannamateeka n'abakugu abalala. Era bw'otabandika bitabo, ab'omusolo bo bagamba nti wakoze akawumbi kalamba. Oliyangambye bambaza akawumbi n'emmera n'olutiko n'okukalaba sikalabangako ne mugayo ebitabo bibiriwa. Era abasuubuzi beebuuza entakera ku bakugu abamanyi ensonga z'emisolo
ate abasuubuzi bagenda okukozesa emitimbagano ebyomutimbagano bitubasibika tebigenda kudda mabega. Ebyenjigiriza naddala ensomesa empya nayo ajaniriza era n'asaba amasomero gatendekebwe mu nsomesa eno era n'ategeeza nti bingi ebiyigirizibwa mu nsoma eno. Omwana bw'ayiga okukola sabbuuni ng'ali mu sinya ey'okubiri ey'okusatu kibi ki kirimu ekyo? Byonna birungi naye amasomero gategekebwa gatya kyekyebuuzibwa. Wabula nekyensaba gavumenti kirungi tulina abasomesa bangi. Waliwo ebisomesebwa ebyandibadde ebyobuwaze ICT enkozesa ey'omutimbagano yandibadde yabuwaze okuba ku sinya ey'okuna. Mbadde sigamba abasuubuzi okuyiga ebyomutimbagano abaana babisome buwaze okuba ku sinya ey'okuna. Ennimi ennansi zazibadde zabuwaze okuba ku sinya ey'okuna. Nze nawandikira ne minisita w'ebyenjigiriza Honorable Janet Museveni ensonga zino nazimuwandikira mu bbaluwa yanziramu kyokka yaŋŋamba nti nno tujja kubiteesaako. Akunze abantu okukkiriza okubalibwa nga kino kyakubeerawo ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno. Kati mugende bababale muwakise omwo temwetaagamu amalwaliro ga gavumenti amalala okusinziira ku bungi bw'abantu. E Masaka waliwo wali abantu abayitirivu mu Masaka omwo Gombolole eya Bukoto Gombolole n'Ebukomansimbi bagiyitaani wangi Musaale Butenga. Abantu abali awo bayitirivu obungi. Kakati gavumenti ebiyamba abantu bigendayo mu bungi. Mugende bababala abantu bakubirize bababale omusolo bajja gwesigamya ku kukubala. Ate bannabyabufuzi abasabye bawuliziganye omuli ababali mu buyinza awamu n'ababavuganya. Ayogera ebitajja amansi entungo oyo basunga naye wano mu kusooka bayinza okuseka. Oyinza n'okuseka n'olowooza nti bakuwagidde. Amagezi gempa bannabyabufuzi bawuliziganye bateesaganye basinganemu ekitiibwa. Ekyo kikwata ku bali mu ludda oluvuganya nga boogeraganya n'abali mu gavumenti. Naye mu budde bwe mukikwatagana n'abo abali mu ludda oluvuganya bokka na bokka n'abali mu gavumenti bokka na bokka kuba yonna yonna enkayana gye ziri basinganemu ekitiibwa. Akuutidde abavubuka okwettanira emitimbagano wabula nti basaana okwegendereza engeri y'ogikozesaamu. Abamu basomeddeko emisomo bakola ebintu bingi bayize ebintu bingi ebiri mu nsi. Abalala bali ku byabuwemu oba kuvuma oba kukola kutya. Mwalaba omuvubuka oyo yali avoola Ssaabasajja Kabaka netumunyweza. N'abalala beegendereze tujja kubanyweza. Asabye gavumenti okuyimbula abo n'abaakwatibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi n'alaga nga bwawagira enteekateeka zonna ezinaavaamu akalungi okulaba nga abantu bano bayimbulwa. Nsaba ne gavumenti eyimbule bonna abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Abamu bamaze emyaka 3 abalala bagisusseeko batugamba nti babalanga butujju. Obujulizi obubaluma ku butujju babuleete. Nze bandabikiranga ab'ebyobufuzi babate era enteekateeka zonna ezisobola okuyimbula abali mu makomero olw'ebyobufuzi nziwagira. Olukiiko lufundikidde nga luyisizza ebiteeso 9. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.